Wakisa obutagezaako kuba kampeni kuba ekirwadde kya COVID-19 kyeyongedde. Musunguzi abadde akozesa interview abagenda okukuuma akalulu. Akulira ebyokulonda Wakisa Tolbert Musinguzi yalabudde abeesimye mu Wakisa bakyagenda maaso n'okuba kampeyini naddala enkuŋŋaana zibaaweze nti bagenda kukwatagana ne poliisi babaseeko amaanyi. Akakiiko kaasazeewo okuyimiriza meetings ezo zonna ezibadde zitambula nti buli candidate buli mutendera gwonna candidate yenna abadde anoonya akalulu tagenda kuddamu kunoonya akalulu mu ngeri gy'abadde akanoonyamu. Musinguzi abyogeredde ku kitebe ky'ebyokulonda Wakisa badde bakozesa interview abo abagenda okubala obululu obw'omwaka ogujja. Interviews zaggwa kati tusunsulamu abayise bulungi munaku zitali zeewala tugenda kubayita nabo tubayise mu training nga bwetu tweteekateekera kuyingira ekiseera ekyokulonda. Agamba nti Wakisa erina abalonzi abasoma mu bukadde bubiri nga kati beetaaga abantu 32 bagenda okwesa okubala obululu. Okubeera nga banaatuyambako mu kugatta ojja kufuna abantu 32 be bajja kutuyambako mu kugatta obululu buno okusinziira ku constituencies nga bwe ziri. Ategeeza nti abavubuka banayita ebigezo byabwe bye bagenda okuba emirimu. Asaba abeesimbye okunoonya akalulu mu nkola eri scientific muli okutambula nnyumba ku nnyumba okozesa ebizindalo wamu n'okozesa emikuto egy'amawulire. Akutira abateze Wakisa okuwala enkuŋŋaana kuba yeesingamu abalwadde ba COVID-19 nga muri ekyo tebayinza kukkirizamu nti kugenda mu maaso n'enkuŋŋaana. Kati abona abeesimbyewo bakandidates ngenda kubasaba nti tugondere guidelines zino tubeere bantu balamu tubeere bakakkamu tunoonyeza akalulu kaffe ku radio TV nga wofunye obubaka bwa SMS woza kukubira amasimu ng'obakubira wonza kutuukira omukuumu ng'omutuukirira obubaka bwonza kubiteeka ku bizindalo byaffe mu byalo eyo nga babeera nga babuyimba. Ategeeze bannayafuzi abanaakola empuutu poliisi yakubakolako. William Mutyaba yakusakidde Guleno lwa Abakadde TV. Abasomesa abeegattira mu Uganda Muslim Teachers Association basisinkanye okwekuba mu tooki ku ngeri gye bayinza okutwalamu omulimu gwabwe mu maaso wakati mu kusomoozebwa okw'ekirwadde kya COVID-19. Ensinkane badde Kotera Africana wano mu Kampala. Abakulira amasomero g'obusiraamu mu ggwanga nabagadukanya bakuŋŋaanidde Kotera Africana mu Kampala okwongera okuba mu tooki mu ngeri gye bayinza okuyita mu kiseera kino ekya COVID-19 nga tebazzeemu kunyigirizibwa nga bwe gwali mu ggalo. Omukolo gwetabiddwako niye yali akulira akakiiko ebyokulonda Dr. Baddu Kigu n'abakugu mu bitongole eby'enjawulo. Abasomesa basomesebwa ebintu bingi naddala omubadde okuyiga okweteekera saako n'okuba abayiiya. Bategeeza mu kiseera kino balina okutandika ensomesa ya intaneti n'engeri endala eziyinza okuyamba abasomesa okufuna akasente newankubadde bali mu muggalo. Begin thinking about online education, dear teachers. Dr. Bakia Amalo okukumakirira abasomesa okukendeeza ku nsimbi z'abayizi bayambe okulaba nga abaana bangi bakomawo okusoma. Ye Dr. Kigunda asaba abasomesa okuba abayiiya baleme okutunuulira eno yokka n'okuluza ku kiki balina okulya. Naye kiba kirungi kubo keddala omusomesa mwasobola okujja akasente asobola okweyamba nga mwaweereza okusoma. Abategesa omusomo guno aba Uganda Muslim Teachers Association nga bakulembedwa mu kifo n'amatovu batunyunyodde bwe bayizeemu okukekkereza okutereka kubanga ekimu ku ssomo COVID lyetuwa kwe kutereka. Omusomesa bongedde omugazi y'obwongo abeere nga muyiiya. Teri sente zimala ate teri sente zitamala. Sente ziriwo zetugenda okukozesa kusinziira ku bukugu batuteeseemu kati. Ebyo nga bite bino misanyadde mu basuubuzi b'enkoko mu katale k'ewandigeya oluvannyuma okufuna ebbaluwa okuva ku poliisi bayita okwennyira ku misango gy'abaguddwako. Bana bakutte n'ebipande ebiraga obutali matuvu abalumiriza amu ku bakulembeze abali ku lukiiko olukadde okuli Joseph Kalema okubaliisa akakanya ababinika ssente ezaaganibwa pulezidenti. Balajjanidde bekikwatako okuli kesi okujja okuyingira mu nsonga zaabwe kubanga basusse okutulugunyizibbwa ekisanyalaze n'emirimu gyabwe. Pulezidenti oyakuba omulango ogwo abagagga be bagoba katale omuli Joseph Kalema ne Gita Jonathan
batandise okuteekawo ebiteekateeka n'okututeekako ebisangosango. Twagala minisita Abedi Namugwa yayingire mu nsonga zaffe bave wanene abasajja abayaaye. Olw'okuba nti bakolega ne poliisi ne batuuka n'otutusasa n'otuwandiika n'otugulako emisango egitakola ki egitaliiyo. Mu kwogerako ne Joseph Kalimago balumiriza okuwina emabega w'ensonga eno alambuludde ku bbaluwa eno ng'akakasizza nga bwekubidde enduulu abasuubuzi banne okulema okumusasula ssente ze z'emyezi 5 gy'abanja. Ategeeza nga batalina busuubuzi n'abasuubuzi kasita bamusasula ssente zaabwe wamu n'okuliyirirwa. Abo bonna bakozi baffe baba tasobola kukolegana nange ave ku kyoto kyange. Omwogezi wa KCC Daniel Ndwabine ku lukomero lw'essimu ategeeza nti bali mu kaweefube okulaba nga basasula abafuna tenda okuva mu KCC okulaba nga abasuubuzi bafuna emirembe. Ensonga zetumaliriza zezo ez'obwannannyini ayinamu ki ani apangisa ani ayinamu kaliizi ebyo byonna zensonga zetugezaako okugonjoola nga pulezidenti kwe yakirambika. Beyonda William ne Disani Mutyebe akusakidde eggulu eno Lwakede TV. Mugava Museke eyebyemizannyo ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere eya Uganda Cranes ey'abazannyi abazannyira waka kati bataka mu ggwanga erya Cameroon okwetaba mu mpaka ez'okwegezaamu eza Pre-Chan Mini Tournament ezitandika nga lumu omwezi ogujja ate yo Ligi ya Premiership eya Bungereza eddamu leero n'emipiira 5. Arsenal eyawunyisizza abangi oluvannyuma lw'okuba Chelsea ku ggoolo 3